Yatandika bizinensi ye kyokka mikwano gye ne bagimulemesa ng'agamba nti mwalimu okumukwatira mbigali kubanga yalumbibwa n'ekirwadde ekikambwe kyatamanyi gye kyava era gye byaggweera wamma ng'ebya bizinensi byo lwayaba. Y'emboozi y'omukulu baliko wa Sadiiki Genkusoosootolera. Ono yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 10 Julayi w'omwaka gwa 2000 mu disitulikiti y'Emityana. Yazaalibwa omukyala Nazziwa Kasifa awamu n'omukulu Haji Issa Ndya n'abangi. Emisomo gye yagitandikira ku Bukoola Primary School, eyo gye yava okwegatta ku Kakiri Junior School, gonna gasangibwa mu disitulikiti y'Emityana era emisomo gy'agamba nti tegyasukkawo mu kibiina ekyomusanvu. Novemba w'omwaka gwa 2017 yeesogga ekibuga ekikulu Kampala okuyiiya ensi era yatuukira mu bitundu ebyekanyanya ng'aliko mukulu w'omuwala eyali yafumbirwa mu kibuga gwe yantegeezezza nti ye Businje Amina mukoddomi we nga yebba wa mukulu we ye yali akakkalabya emirimu gy'obubazi era awatali kuwannaanya kwonna. Yamuyita ne batandika okukakkalabya babiri. Enkolagana yali ya muggundu era ebbanga bwe lyajja lyetooloola. Kyokka ono yamunaabira engalo mu maaso awatali kyakukola kyonna nga n'ekyokuzzaako tewali, bw'atyo n'asobola okunoonya awalala. Eyo gye yafuna akasimbi n'atandikawo emirimu egigye nga bwe nnakunnyonnyodde mu kusooka nti mikwano gye ne gimulemesa baamukwatira mbigali n'alumbibwa ekirwadde eky'amaanyi okukkakkana nga bizinensi y'olufu nga ne bw'omuwunzi katavaamu yadde omunwe gw'ennusu. Agamba nti awo yafunira omuzira kisa eyamubalira okugenda mu ggwanga ly'e South Sudan era bwe yatuuka eyo n'akimanya nti obuzira bw'omukopi kuba kwekolera n'ayetenkanya ensimbi era wenjogerera bino nga mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala mwalina ggoloofa w'enju, omukyala awamu n'omwana omu ng'ate ne bizinensi ze ez'obubazi ze yatandika nagyo emirimu gitambulira ddala kinnawadda. Oyo nno ye gyenvuddewo omukulu baliko wa Sadiiki. Mbadde Jamii Radio Uganda okuwa emboozi eno. Awangaale Ayibeene.